Ku Lwokuna lwa Ssabbiiti eno yali Supreme Kadhi w'e Masaka Sheikh Sulait Ssentongo yalekulidde olw'ensonga ezitanategerekeka n'awaayo woofiisi era alaze amudidde embigere omujja Sheikh Badru Wasajja Kiruuta. Gy'obusiraamu gyonna ofiisi. Sheikh Sulait Ssentongo yeebazizza nnyo abamuyambyeko mu bukulembeze bwe, kyokka n'ategeeza nti okuwummula kwe tekitegeeza nti awummudde emirimu gy'Obuyisiraamu. Nti okusiibula ofiisi gy'obadde otuulamu nga Supreme Kadhi wa Masaka gwe Sulait Ssentongo bal bidayatun li fathi safhatin jadida. Eyo ebeera ntandikwa ya kuggulawo peegi ndala ate ey'obuweereza obw'Obusiraamu, kubanga Obusiraamu buba bukyakwetaaga. Ono era asibiridde Kadhi omujja entanda ey'okubeera omugumiikiriza n'okukkiriza okwabulwanga. Mu ngeri gy'olisiivingamu abantu abajja mu ofiisi awatali kubenyinyala ate ako kanuna ki kaako kantewaanyizza dda gweddayo ofiisi bw'otuddemu butuuzi naye yaabano abantu. Ssentebe w'Obusiraamu e Masaka Hajji Hamidu Ssennoga Ndugga agambye nti Sheikh Ssentongo akoze ekikolwa ekirungi era eky'ebyafaayo. Okujja n'akwasa imaamu omulala ekituuti kino nga tewali kikonde kibuze. Beteeka okubuulira ekyokukola baatukulembera dda mu bino. Era bwe bawulira nti Bishop anaakyusa okukulembeza abukwase gundi ne babeera n'abasirikale batono basuubira nti bijja kumala. Naye bw'owulira nti bagenda kukyusa Kadhi Sheikh Sulait aveeko akwase Badru Wasajja Kiruuta, oteeka okubaako operation gy'osazaamu nti emmundu zino tezitumala mulekeo ku mmundu nga ziwera. Minisita omubeezi w'ebibiina ebiwozi by'ensimbi Kiruna Aruna Kasolo yeebazizza Sheikh Ssentongo olw'obuweereza bwe, bw'atyo n'asaba abantu obutasala bigambo. Abasiraamu abaliwo, omuntu yenna apromotinga okwawukana kw'abaagalana ababiri oba bakolagana ababiri, kimanye nti oba okolera shaitani. Supreme Kadhi omujja Sheikh Badru Kiruuta yeebazizza obukiiko bw'Abasiraamu okumuteekamu obwesige, kyokka n'asaba abakulembeze abawummudde okumuwabulanga. Byonna bye nnaabanga nkoze nga birungi nsaba mupagire kirungi kyonna kye mulabanga ntambudde nakyo. Oba mulabye nga nina wentasaliranamu kyagendako bagenda mukwata offside awo agenda okusobya toninda kumala kusobya jangu opabule. Supreme Kadhi awummudde emirimu awaddeyo woofiisi mu butongole n'emmotoka ya woofiisi, wabula yeebaziddwa n'ekirabo ky'emmotoka olw'obuweereza bwe.